Yes, omulungi andaba ogamba oti na gyoli kansi nti bwe kimu kitambula bulungi muzikwala hajja bino munyami Shafi Kulwanga olunaku lwaleero tuzze nzize twogere ku nsonga ya Bizonto. Kola analysis yange ntonotono tamale hino ali ku kamera eno Efik Media subscribing sharing atoberenga o commenting. Nina analysis yange ntonotono okusinzira ku bwenzengo berira ensonga zino eza Bizonto. Zitutekati nnaku ngazi izo nzize lwaleero mbadde nkyayagala okubeera nga nfumiitiriza kiki ddala ekigenda mu maaso. Bizonto jjukira nti byatandika 25 ababijjukira era bagambanga we are the 5 singing fools ate nga bali sexually dormant, naye kati ne batuuka then ne babeera 4 singing fools ne kijja ne bafuuka 4 abasajja bana simanyi kati bwe bakiyitamu then n'omukyalo omu gwe bayita female zonto. Luli balina Toby oba muyite Dr. Tiamale oba Dr. Kafero Toby bwe yavaamu ng'ekibiina kisasise balina omukutu gwe bayitanga Volongoto UG. Ebintu bino byenkunyumiza ngenda kukuleetera videos, ngenda kukolayo vidiyo endala nga nkwetera videos n'okusinziira buli omu bw'azzayogera nangeri kigenda bamu ensobi eyogeddwa ku side zonna. Kati wano ndeeta ensonga zange dakika zigenda kuba ntono naye nga ndeesa ensonga zange kuzendaba ku side zombi, naye okusinziira ku kyennawulidde nekyenzendaba nti abasajja bano oluvannyuma lw'okuviibwako Kafero Toby mu nsonga ezalowoozebwa okubeeramu embeera eya Kafero okutyoboola people power oba ne Bobi Wine abamujjukira ng'asaba Mukama Katonda naye ng'asaba mu linnya lya Bobi Wine. Isaala ndowooza mukyagijjukira. Ku luno yakomawo ne yeetonda, naye bwe yeetonda twali tetunnaba kumanya ati abantu bano beeyawula kuba baaliwo basatu mu kusooka twalaba 2 then n'omukyala najja, naye ate ababiri tebaaliko, bano bali bana. Omukyala kasooke tumuleke kuba ye yakajja. Kuliko Agent Zonto kuliko Ssaabazonto ye Seranja, ne kubaako Mbabaali ye Agent Zonto, ne kubeerako Opeto jajja Zonto namukadde abamu bamuyita namukadde simanya nfi biki, then ne kubeerako ono Saabakaaki yono omuto amanyi nnyo ebyafaayo ndamuyita Yanga Zonto. Kati ababiri Saabakaaki ne Opeto bebeeyawudde ne bava ku kino ekyabasajja kya Serwanja kiyagezi n'awandiisa okusinziira mu kiki kyensobola okubeera nga ate nfuna waneeno ku kiwandiiko ekyendabawo we baadde bawandiisiza Bizonto Media Communication Limited gye bawandiisiza Bizonto Media Communication Company Limited nti ono yagenze ye nga ye Ssaabazonto kino kireese then ndeete ensonga lwaki yawandiisiza. Bwe yagenze n'awandiisa ekibiina kino bano teyabagamba n'asalawo awandiisa ekibiina nga takiwandiisiza nga Bizonto comedy. Kati wano wenzigira waliwo enjawulo y'okuwandiisa kampani n'okuwandiisa erinnya. Bizonto comedy esobola okubeera erinnya, osobola okugenda n'owandiisa erinnya lyo nga Bizonto comedy obumu bagigwandiisa nga na business name, naye kampani tosobola giwandiisa bwoti, kuliko ebigenderako kampani limited biki. Kakati bw'owandiisa kampani waliwo amateeka agaba gagenda ate okutandika okukukwata: musolo, contract z'abakozi, olina abakozi bameka, managers bali bameka, directors ba kampani, ebyo byonna. Kati Serwanja oba Ssaabazonto yeyagadde ateeke mu ekintu kino kibeere mu ttuluba ettuufu. Ndisoose ku sayidi eri sinaawe kujja ku sayidi y'abaawukanye. Ekintu kino akikola lwaki?
yenga yagamba nti ye yatandikawo ekintu kya Bizonto. Agamba nti kampa erinnya Bizonto yagijja wamu yali mufawala ndowooza yalina erinnya then n'alimusaba n'atandika okuba ng'akozesa erinnya lya Bizonto. Bw'atandika olikozesa n'erinnya lyennyini erya Bizonto batandika bo nga bo okwetuma Babizonto. Ekyo kimu. Kati bana abalala agamba yabaleeta buleesi mujje mukole mujje tukole ndowooza wekyali. Kati bo bali bagamba nedda si wekyali. Kamera yasooka ffe abagigula twasonda. Omukutu gwa YouTube channel twagusonda babiri. Ku mukutu gwa YouTube channel yenga Ssaabazonto agamba nti nedda omukutu gwali gwange oluvannyuma lw'okwawukana ne Dr. Tyamale eyalina omukutu gwa Volongoto UG ne tusalawo tukole omukutu omulala. Omukutu gwali gwange naye nga sigukozesa nali nguteekako bintu byabiyisanga wano. Naye omukutu we gwamulemerera n'asalawo agulekere Shan yali bakwata ku kamera agutwale mu maaso. So n'amuwa emitwalo 10 gino okumusiima okubeera nti atutte mu maaso omukutu gwabwe. Naye ate bano abalala bagamba wa Ssaabakaaki nti nedda twasonda emitwalo 2.2 era n'omusajja n'akola n'endagaano. Bino nno w'obitunulamu olaba nti waliwo okubagana. Ebintu bino nga bwe mbyogera ngenda kubireeta ku butambi vidiyo eddako. Ngenda kuleeta obutambi buli omu nga bw'azaayogera n'ebigambo engeri gye bizze bikubaganamu. Jjajja Zonto oluvannyuma lwa Ssaabazonto okuwandiisa ekibiina yabakubira n'agamba mujje musabe emirimu mu kampani eri registered. Jjajja Zonto yalabira ddala eri kampani yiye oba kale y'omu ku directors tewali ngeri yonna gy'asobola ssabamu mulimu. Ndi ku sayidi ye nsobola okuddako ku sayidi ye. Lwaki wawandika ebbaluwa esaba omulimu tabeera garanti nti banaagumuwa. Ekyo kyekisooka. Nze muli kye nasoose okutunulamu nga ngamba yadeba nga atunudde eno perspective kuba baba balina okutunula mu mpapula omusajja ayita oba tayita. So ekyo nakyo nakitunuuliddemu. Naye ndowooza Ssaabazonto oba Sserwanja mu kuwandiisa mu kwagala ekintu kino kiteeka mu kkubo ettuufu. Ndowooza yakikoze mu mbeera etali ya kisajja kikulu. Yes, kyaleese kirungi naye akikoze atya? Abasajja bano abagambye atya? W'obeera nga abasajja bano badde okyabaagala okubeera nabo tewali ngeri yonna gy'osobola kubeera nga ate otandika okuba ng'obeebalama bayite bane katuwandiise ekibiina kyaffe. Yes, ekibiina kyange naye ngenda wandiisa ekibiina. Naye wempandiisa ekibiina bwe tunaba balolwa abatusaba emirimu bagenda kubanga batusaba amannya g'abakoleramu ne applications zaabwe. Mbadde mbasaba applications tuziwandiike kuba ekintu kino bakizimbye bonna. Kati alina kubannyonnyola wadde ekintu kikye nga muntu. So kati wabannyonnyola ne bali balaba nti musajja atunnyonnyole waayi tukole ki tuwandiike. Bwe bawandiika nga baleeta nga bazifayiringa. Ekyo ndaba tekinayo kyadde kimugjeeko okuggyako nga yabadde abakooyi n'abateekamu eyo ango. Nze nga nze yengeri gye nkirabamu. Ensonga endala yengeri ya Dr. Tyamale gy'akomawo ku Radio Simba yeetondere Ssaabazonto n'ebizonto byonna okutwaliza awamu. Nti mu kujja okwetonda kuno nandisuubidde nti bonna bandisobodde okubeerawo kuba bwe yali anyiiza teyanyiizaako oba babiri wabula yanyiiza ekintu kyonna. Naye ate bwe yajja n'alabako babiri ekyo nakyo kirina engeri gye kyantengulamuko nze ng'omuntu. Naye ate sikkiriza nti yali stand olw'ensonga balina basajja kati bwe batuuse batrendinga ekimala tewali ngeri gye beetaagamu Dr. Tyamale kudda kwetonda.
nti ate bayimuke no era nomukuddaakwe siraba kyamaanyi kyebafunamu ate bafunyeemu nnyo wano nga baawukanye kubanga kati batraininga nnyo mu kwawukana kwabwe. Nga maliriza bano ababiri mu kwawukana waliwo ensonga gye baleeta nti ebaawukanya eyo aluyimba gye lwe baayimba olwa mayiro nga basaba Buganda ebawe asaba Uganda ewe Buganda mayiro ndowooza mayiro akenda nti Ssaabazonto ono takkaanya na kuvumirira takkaanya na luyimba oba takkaanya nnyo kuyingiza kintu kye mu politics nga bwe twalaba Toby nti yayingizaamu politics ne bamugamba wayi ddako eki ebbali kati ne bano bagamba nti kyeka engeri gye twayimbye olwo oluyimba ensonga lwaki tugobeddwa era obalaba kati nga bayimba ekitambiro ndowooza bakita kati kitambiro oba yes engeri gye bakiyimbamu balagira ddala nti basajja basobodde okubeera nga batukwata ku nkoona ebyo n'ebirala ngenda kubeera nga mbireeta omulundi okugenda okuddako nga twogera ku nsonga era zezimu eza Bizonto. Mukama Katonda akonkoomere.